NRM politicians ne mukunganya abantu nga mukimanyi nti no kigenda creating kusawa eyo ne boba tosiize bantu tebesize naye kigenda creating a doubt mbwa nga twakunganya kitegeeza si bituufu kwogatta aba politicians abali ku opposition nabo nga bagamba nga bakungana ebya scientific election tubijjewo kwogatta aba bagamba nti Museveni alimba balya sente. It all comes from empulunguse eziri mu NRM ezimu eziganye okutegeera nti Uganda bali willing okuwuliriza naye naawe following amateeka. As we speak mbadde nzijanjaba mutabani wange era ndi mu self isolation twakafuna test 2 zonna ziri negative tubuzayo kufuna test endala 2 self isolation ne mikwano gyange gyonna abasinga bali mu self isolation and that is what should happen bw'oba ng'obaddeko mu exposure. COVID nyinza okugira nga mulekaawo naye nsaba ministry mutunuulire mangu ekintu ekyokulaba engeri gye mufuna SOPs ez'abantu okusigala awaka. Namwe abalina families bw'olaba omuntu nga batugambe okusigala awaka nga waliwo ewatali COVID ng'osobola okuteekayo famire yo nga gy'okizza ng'eno ennyumba osigala obeeramu wekka. Bannaye mwetegeke ekintu kyasajjuse. It has surged. Kyasajjuse. The word surge is in English. Lucky enough ne mu Luganda kyasajjuse. COVID has come to Uganda and we are going in October, November omwezi ogw'obunnyogovu. COVID moves so much in the cold. So that month of November is not going to be good. Era kati ne bwe mulaba enkuba etandise okutonnya ebyekisiru. Njagala kwebaza abalonzi ba NRM mwenna mwebale nnyo okuba nti no mwalonze abavubuka nzija waabo naye bannanga abakulembeze b'NRM tuleme kuswaza Museveni. Tuleme kola bintu kwegamba oba Chameleone yakayimba apanga abapangulula. Zuena ani oyo si Chameleone yayimba akayimba ako. Museveni apanga mwababe mwe mupangulula. It is difficult, sincerely speaking. What will you say to the people? Obululu bajja bubawa but keep them safe. Tewali nsonga lwaki mubakunganya. Museveni agambye kale campaigns okulonda sijja kujjawo democracy ye leading factor naye nsobola okukuuma ku bantu first afayo ku bulamu bwammwe. Then n'agamba nti bw'anajja ebyokulonda mujja kuba kerere n'abirekawo. Naye ate at the same time kiringa kwetabulira ddagala lya butwa. N'otuuka bbali n'ogamba ye bano abasajja abakola ebintu bino singa campaign baazijjawo bujja completely. So COVID gyali banaye bannayuganda baganda bange mbegayiridde nafiiriddwayo omwana ensonga ya COVID. Mbabulira amazima omwana oyo ekyabandazisizza okuva mu buto bwe ne mbabulira story eyo lwakubanga pain y'amaanyi. Si yasoose gwe nfiiriddwa naye kyannumye nnyo nti afudde COVID wamu ne TB. Nsaasira abantu abalina abalwadde ab'emitima, abalina zi pressure, abalina endwadde zonna ezikwasaganya n'ekifuba kyo, abantu abalina low immunity, alina sickle cells, abalina ki. Kati obulwadde buli mu bantu bammwe abakola mu zi supermarket ntinda bukoto kamokya bugoloobi biki. Omuyindi yafudde eggulo ebugoloobi mu flats. So nammwe kenyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banaye mbasaba
yadde sinze sirya nammwe sikiriziganya nammwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusevinga obulamu tukiriziganye ne muzeeyi ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people. The people who are giving confidence to Ugandans nti COVID italiyo, and the thieves in NRM. Ababbi kwenga sene bana abakuŋŋaanya abantu. It is frustrating. Omusajja apanga mupangulula. Nze nwaniride NRM nenjiwawo omubiri emyaka gyonna. Naye teri kintu kirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Be bali mu office be bafuna emisaala. Nze sisasula musaala sikola ki, I've lost funds, naye kirungi nti aba NRM be basinga obungi. Era lak gye nnina yeeyo. Naye ng'ate ne bafaani bange abankyawo olw'okuba nti nsupportinga NRM. Nabo bafaani abo kinnuma muli nti oluusi kinnuma kuba baali badde bonna weebali. Naye nakikola lwa bulungi. Olw'okuba omusajja byakola bituufu. Naye ate mmwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne wogambira nti wano Museveni mulungi olw'okuba omuntu wa Museveni ye yakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na Vema College Senior 5 nengende koleseswa kuba nagana kusala nviiri. Sava yero akuba nali dance nga be mutegedde abo. PCM is physics, chemistry, mathematics. Natule ebibuuzo byange era mmwe nzijja ku side eyo ebintu bye mwabadde mulegesa. Ngenda kulumba side 2. Side yaka akasajja simanyi kamabirizi akakaleeta ezo zi fake news ezo abantu basobole Bobi Wine asobole okutrendinga ng'ate mumanyi kye mukola. Senior 6 najituulira Kololo SS mu 1998, and if Bobi Wine is younger than me nga bwe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kuba nti yatuula 98 nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka Kitante nga ndi Kololo Makere College School mu Senior 5 ngali Kitante below my friends even ngali mu Senior 3. So kati atajja atya n'atuula nange Senior 6 same year. Ako kabadde kazanyo kamwe mwakafunyemu n'atrendinga, sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula za submitting nga ayesimbawo ku bukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzanyo gwendabye oguliwo guli nti mwe abawagira Bobby bamabirizi mmwe mumunoonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobby okwesimbawo ku bwa president. Asobola okugenda giri emyaka 5 adde asome nga bano bagabambi bamulemesa, kale katumulinda asome tujja muwaluli. Akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina best Mugisha muntu yabagamba ngokola structures. Temuyina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya we bagambira nti government yeya panze era ne bagamba teyasoma ne bamudisqualify. Akakazanyo nakalabye dda nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nolaba bipapula ki byataddeko. That's why abasirikiridde naye kirungi be batono be basiru. Sorry batuganya okuvuma, nsaba kisonyo. So mabirizi gembera mwegendereze no NRM tugisupportinze naye twagala okusupportinga tumaye yesu nzo kwato gisupportinga naye muleke kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo. Bemba mwagala okuchallenginga ebipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEB.
Bobi Wine yasoma senior 4 bwaba yagituula yafuna certificate ya senior 4 gye yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikkirizibwa by then nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munoonya obubozibozi? Era namwe abawagizi be NRM ba bloggers aba NRM mulekerawo okumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue etuli at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi babuyita budata ne mufule ebintu ebitali mu magezi mbozi. Oli ne mbeera nga mumuwa buwi platform mumuleka afiireyo mwe mwogere ku nguudo mwogere kumala kati tutandika okulwanyisa amalwaliro gali bubi tudde ku malwaliro. Lwaki twogera ku bali nga tebalina kye bagenda tukosa? Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud and you're the reason lwaki nasazeewo nkomewo, because the youth mukulonda mwalaze nti no bye tubadde twogerako bulijjo nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated, bisaana mu engaging ba youth. You have engaged, mwa engaging bulungi nnyo, mwayingidde obukulembeze abasomye. Ekyokubiri, mwebale kwewandiisa ate mwebale kulonda. It is unbelievable nti no Uganda omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya nakkirizisa abantu abali e Bulaaya nti no Uganda yonna teyagala Museveni bateyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 79% bakulaze nti no they have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. NRM, but it is a mother party. Oluvannyuma lwa Muzeeyi Museveni ne banne ffe tulina okujjawo abavubuka tetugenda creating parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people abogera amazima abatabba abatakola ki. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino never voters register. Very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date. Nga ate electoral commission eina abalonzi abatasuka milioni 18. Kati oyinza okwebuuza Bebekulu lwaki yali asirise, lwaki abadde asirise. Kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzeeyi Museveni, bateredde entende ku NRM, nti ne Museveni ne bw'aba avaawo they are willing to take on the party positively. Kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana, just kati nina kugenda Sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo, njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi, because tewakyali nsonga ekaayana. Sincerely speaking, voters register ina abantu milioni 13 ng'ate general election gundi electoral commission ina abalonzi milioni 18. Ongamba otya nti no bajja kunsinga? Kati lwaki mmala obudde mu kulereŋŋana? So abantu abogerera NRM mulekeraawo kuba propaganda, mulekeraawo kulereŋŋana. Reason and focus on issues. Mulekeraawo kwagala bampaane. Katonda atuwadde aba NRM nti kati buli kimu kitambula, enguudo bazikola, ebintu bibadde bitambula bulungi, ziddaamu, amasannyalaze. Ani sinawulirayo muntu agezaako kunnyonnyolana kugamba bannayuganda what's mekaze tulina ez'amasannyalaze ekireetedde factories ennyingi okuleetebwa e Uganda nti nno mu myaka 5 okuva kati
mwana adamu ajja kuba really takaaba nnyo mirimu. Engoye ezaali ziseerebwa kati ez'abakazi nze bukyanga mbeerawo sirabangako. I have never seen adverts like the adverts I have seen during the lockdown period. Ezengoye abaana abawala beera simanyi kano fashion ki singa teyali covid, singa tebadde period eno temwali badde creative like that. Let us focus on those things. Bobi Wine mumuleke. Bobi Wine tachai musajja watu yaggwawo mumuleke. Leave him alone. He's also doing what he's practicing, the same democracy that was brought by Museveni. Abana Uganda be balonda multi-party system. Bwaba tayagala NRM mumuleke. Kati watu nsobola baga mumuleke lwa nsonga kati tuli sure. Tusimanyi tomega ate n'oluma. Bobi Wine is the good example of the democracy that Uganda will have. Bamuleke yofa. It's okay. Babasikira Besigye Yesowani agiriiriddeko okumala emyaka emeka. It's okay ne Bobi agenda agiriireko. Naye nga tetujja mu wansi. Tetujja mu wansi lwa nsonga tagwanidde. Sindi lwakuba talina right eyo. No, tagwanidde. Naye nga alina right ye yesimba mu bintu because ye democracy y'omu gwe baateekawo. So why focus on a loser? Why don't you focus on a winner? Mzee Museveni bonaabo nengera banaaba bakusobodde okukikugamba naffe abawagizi bo tubeera frustrated by the people who surround you and still n'obulwako wo defending NRM. The people who surround you and do obvious mistakes publicly. Nobeere n'ogamba abantu oku social distancinga n'olaba omuntu w'NRM nga ajjuza abantu. Tho nammwe babloga abakuba NRM nammwe muyina akazannyo mwatandise okuleeta bu videos obwa campaign obukadde mubuteekayo mbu abantu balowooze mboyo NRM yakoze campaign nga ate bukadde. Toyinza kuŋŋamba nti otaddeyo ka video abantu bali 100 temuli n'omu alina mask n'omu. Afadhali omu wali mukutenga alina mask kubanga 5 years ago it was impossible for anyone to put on a mask during a rally. So for you to give us proof ntino ya kunganyiza abantu nonyayo omu gwakwata ka video wekwatireko bwoti nga gwoyambadde mask. Naye propaganda gwe muzanya still yakyatuleetera obuzibu. Ojeyo ka video akakadde akedda okaleese oyongera kuteeka confidence mu bantu nti ebya covid bya kiyayi. Ensonga zange nzibawadde ez'okuba nti mbadde na pullingamu out. Yes, in brief, I pulled out because there's no need to continue boxing a person who has already gone on the floor. I rather spend that energy to recreate, to regain my energy. Era mbadde mu plans nyingi. Waliwo abamu ababuuza nti bakugoba mu NRM, bakugoba ku State House. Emyaka 42 nali nsuzeko mu State House. That's where you're mistaken. Ne bwe bana babangobe mu NRM abawagizi bange aba people power. Ngenda nabayita abawagizi bange aba people power oba noob oba opposition. I am not the kind of man you think I am. I am never intimidated and I'm never moved by cheap talk. Nebwe balingo ba Museveni nalinya kazinda nagamba oyo mwana mubbi na mugoba simwagalada. Siri joininga opposition ya Uganda. You thieves who lie to people of Uganda who are in pain.
n'olyoka obatunulira bonna bali mu kwesetinga babaddewo nabo babadde mu zitaamu baludde mu parliament bali mu kwesetinga kudda mu parliament nabo bali mu taamu yakuna bafa ku omusaala Abannayuganda abalaba mwe mutunule mu constituencies zammwe mutandika okuwandika ebintu bye babakoledde. So mwe ababadde babuuza ku posti yange gye nataddeyo what you wanted me to talk about, waliwo abagambye tubuulire ku kya Museveni oba yagoba kanki kumalire bwenti nti ne bwalingo basiriba joininga nja kusigala mu NRM naye nga ye gwe siraba mpaka lwali mpita because silwakuba ye no lwakuba vision njiraba etambula bulungi nabanyonyola vision yeyo nenjibagamba nze njagala nnyo omuntu okundaga gyendaga n'amaaso gange we gakoma nemba nga ndaba beyond kubanga naturally nakiraba nti nno si byangu. Governing a country is not easy. Okugoverning Omunayuganda si kyangu. Enensi gyevudde 40 years ago ebadde mu ntalo n'olyoka olaba emmesezi gigerageranya ne Tanzania ne Kenya balwana civil wars mmeka in the last 100 years. Naye nze bwe ndaba nti nno omusajja akoze ziddamu zigenda kuleeta amasannyalaze agabe ettaka nga waliwo amasannyalaze omuzungu ajja akole factory. Omuzungu bw'akola factory Omunayuganda atunda ebintu ku kkubo ebintu bibe cheaper mu Uganda ate tukole ne exporting. Kati kwekyo bw'oyongerako amafuta nga gateredde economy teyinza butatereera about 60 to 70% better than it is today. But for the economy okutereera bwetyo era kyetaagawo obudde. Kyetaagawo obudde. Togenda keera ku makyambolo okuba yagatundire yesterday ti amafuta era kale. Nembagamba nti kyali very important for the country to have security as its first priority because without security toyina kintu kyosobola kola. N'amalwaliro ne bozimba gafaanana ng'eggulu olw'okubanga wabeerawo insurgency bagakuba abantu tebasobola kutambula kugenda wa mu malwaliro. So the roads became even more nga priority osooka security. Okay, bw'omala security nodda ku nguudo nodda ku education kubanga enguudo ezo ziyamba abantu okutambula. Webataba nguudo babatemula steel ne bwoba okutte security etya. Ekyokubiri abalwadde tebatuuka mu malwaliro. Ekyokusatu abantu balina okugenda okufuna information kuba tetwalina technology. So nozako education ekuyambi lwaki esooka health. Education esooka health lwa nsonga it is prevention is better than cure. Togenda basomesa knowledge yonna naye baweeko akatonotono akabayamba okumanya nti omuntu bwakwata mu bbi n'alya emmere alwala oba omuntu buli lwava mu tooyo anaabe mu ngalo oba omuntu n'ayiga okubala. That's why that universal education was very crucial. Okusoma oyinza okulaba ng'Abannayuganda batasoma naye bannaye bategeera. Kyova olaba mu kikubu wajjudde abantu abatalina degree naye nga bagagga bali healthy balina ssente. So kyova olaba nga education yalina okujja before the health system. Kakati nodda ku bantu aboogera yes I will join you Bannayuganda mwenna mbasuubiza ekintu kimu. I will never favor any NRM member yenna akwatagana no corruption n'obubbi because nange nkoyo kuba defendinganga nga ndabika nsajjula busajjuzi biwundu by'abantu Abannayuganda. I will defend NRM and I will attack all the hypocrites in NRM. Kusaawa eno yes muzeyi kati osobola okutunuulira ku economy nti erina okufuuka unfortunately aba akyabirwanyisa covid najja. Covid akubye buli economy ya buli nsi. Kyokka nga kyetubadde tulina okuzzaako ye health system. Abagenze mulago munjulira
abagenze malwaliro agali different mu njulira nti no health system ebadde etandise mpola. Mumanye ensonga lwaki baali balina okutujjako zi ID ne batujjako ebinku mu biki bagenda biconnectinga byonna ne zibanka byonna n'amaaso bagenda biconnectinganga kyangu nnyo omuntu okubeera ku health gundi insurance naye nga bw'obanga tewasasudde masannyalaze oyinza obutafuna gundi bw'obanga kwali kutugatta and that plan is on being put up but the health sector yebadde etandise naye yali teyinza kusooka security yali teyinza kusooka nguudo kati we bakuzimbira eddwaliro eddungi nga tewali luguudo lugendayo otuukeyo otya kati n'olyoka osembyayo corruption naye ddala mu butuufu gwe atalina ssente wali osuubira okutakolinga corruption ng'ate oli mwavu. Uganda teyalina ssente nga toyinza kumala budde ngo otargetinga ba corruption already economy y'onfu toyinaamu ssente kati ate ababba babbaki zimba economy bwewera of course ababbi bajja kuba bazze kati olwo otandike okudiringa ne corruption naye kati olinga agamba nti Uganda yali badde yasooka muzeeyi tafaayo tafudde ku babbi ba ssente biki nga economy yali nvundu billions simanyi. It is so amazing on how people don't want to use their brains to think. But remember, ngenda kibagamba ekibangambisiza nti nno siri joininga opposition lwakubanga mu NRM njizo okulowooza lwaki ebintu bikolebwa n'endaba n'okulaba waje bino genda ndaba abakola ebikyamu era sigenda kubeera ku saidi y'abakola ebikyamu. Katonda yatuwa amaanyi mu kuyimba era mu 7 naterawo platform netufuuka famous tukozese platforms zino bulungi sijja zikozesa nze kudda okulwanyisa government no abantu ba bulijjo siri politician but I'm a strong Ugandan who must use my platform positively. Abantu ba Uganda tujja redirectinga to the positive side okulaba nti nabo obulamu butereera naye bunaatereera butya tebujja tereera nga ate olwanyisa alina kyoyagala no bujja tereera ng'okola n'oyo alina kyokola kyoyagala. Oyagala okuwabula Museveni ate togenzeeyo wuwe kati onaamuwabula otya? Oyagala okumulaga ababbi ne evidence ogirina oyina genda gyali. So n'olwekyo awo mbadde nziramu mmwe ababadde beesaaliisa mbu Museveni yangoba ekyo kiri fine ne bwangoba but you will never have me. Ekyo kirina worse kiruma okusinga. So now finally